tumaliriza ku YouTube channel yaffe eyanalo Baale ba Divine. Amanya Sanalankaala na Mirembe ensi mbabuusaako nga tusenze ku lusozi lwa Mirembe Ebugaba Sasai. Ekibuuzo ekiri mu ddiiro ekibuuzibwa abangi Nalongo. Nze musanyufu olw'akadde kano k'otuwadde. Nange siruse okubeera nga mbegaseeko. Ekibuuzo Nalongo ekibuuzibwa kituzze nga tugezaako okwebalama akaseera kano naye ndowooza ky'ekiseera ensonga zino tuzoogereko. Nsonga za bufumbo, nsonga za ssanyu, nsonga za kubanga amaka tegateredde. Ate okimanyi amaka we gaba tegateredde wallahi lubaale tasobola okutereera. Kuba bwe tumala okusanyuka wano tufuna essanyu ery'omwoyo eritwagaza okuba nga tubaako ebirala bye tukola. Motivation. Kyonna kyagala okukiyita Nalongo. Ekibuuzo kiri nti kiki ekigaanye obufumbo tebuteredde? Ensonga za lubaale, ensonga zaffe ffe ng'abantu. Kyekibuuzo. Gwajja tusalirawo ogenda bba otubuulira oba omusango gwaffe nga ffe abalemereddwa obuvunaanyizibwa bwaffe oba bajjajjaffe nnyini be bali mu nsonga zino okubanga the marriage is not working well. Kale munaffe gompya ngenda kusaba obenga osubscribinga ate otukoonere ku ekiri awo olijja kubanga obutambi buno obufunira mu kadde kennyini. Tugenda kubanga tukwasa ensonga z'obufumbo ne Nalonkawala na Mirembe ali n'omusomesa wammwe gwemusingira ddala okubanga mwagala. Alina ekibuuzo ku nsonga y'obufumbo mwana tusembera tugenda bbanga tubiwayawayaamu tulabe oba bajjajjaabo be basibye empina oba gwe kennyini gwalemereddwa okwasaganya amakaago. Tweyanzisa nnyo omukisa guno. Balamusaako bassebo ne bannyabo era mu ngeri ey'enjawulo ne mbeebaza kyonna kye musobodde okutuusaako engalo. Bwe tutyo nno tutunuulidde ensonga y'obufumbo ng'ensonga eno nkulu nnyo kubanga yewasibuka essanyu ly'amaka ate nga twagamba nti amaka gwe musingi gw'eggwanga. Kale nno bwe gaba tegateredde buli ngeri n'eggwanga liba teriteredde. Bwe tutyo nno tutunuulira nga tulina ensonga bbiri ze twagala okutunulamu. Ensonga esooka ya lubaale. Kisoboka okuba nga empewo ze ziremesa amaka gaffe. Ensonga eyokubiri yaffe ng'abantu. Kisoboka okuba ffe ng'abantu nga tulina bye tukola eby'enjawulo ebireetera amaka gaffe okuba nga tegateredde. Kale Nalongo osaba munzikirize ntandike n'ensonga ezaffe ng'abantu. Omulamwa guno tugenda gukolamu obutambi nga bwobwo kubanga sitwagala guwanvuwe nnyo mu katambi akamu. Kale tusobole okuba nga tusobola okumulungula buli kimu mpola 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 mpola. Bwe kasita otukakasa nti kyo kinaggwera tujja kuba tutegedde ani musobya. Kituufu tujja kuba tutegedde naye ate era sijja basalirawo ani musobya. Kale ffe okusinziira ku kyonaaba otulaze tujja kuba nga tumanya oba tugwesalira oba naye nga tusobola okusalira lubaale. Kale tujja kumanya oba ye yeekiiseemu nga yatukiisa eggaali tujja manya ekyokumukolera. Weewaawo. Ensonga gye njagala okusookera ddala tutunuulire Nalongo y'ensonga lwaki tutandikawo amaka. Era nga bwe tuba tutandika amaka gaffe kituufu ddala tulonda bulungi ababeezi be tunaabeera nabo mu maka oba ffe tulina ebintu eby'enjawulo bye tugoberera. Era nga mu mbeera eno njagidde tutunuulire Nalongo omuntu bw'aba asiriikiridde amaka gaago wagatandika otya? Eriyo agamba nti natandika amaka gange olw'okuba nga it was love at first sight. Bwe nalaba omusajja ono love at first sight ebeera etya Nalongo.
like when you look at this dude, owulira you're taken away. You feel the chemistry. Yeah, n'owulira nga no y'olutiko ebijolo bikwetooloola, then n'owulira nga amagulu gakufamba, n'oloba namuwa and someone is like owaayo gwe, nga wenna ebirowoozo olulenzi lubitutte oba oluwala, and you're like, I just wish she was mine. Kati awo kaweefube n'akola ki? Kakati ky'oŋŋamba n'atandika nti omuntu asobola ozuuka ku makya olw'okuba feelings of this chemistry around ng'alina ono omukyala oba n'omwami. The butterflies nga bw'ozeese Nalongo. Whatever it is, etc. byonna mubimanyi bye mwafiiringa. Can you depend on that to choose a wife for you? Yeah, people do. A wife to marry? Yes. Because if you look at it, when we're young, abamu balina obusobozi bw'okubanga by the age of 18, abamu basobola okuva ewaka ne batandika obulamu. Yeah. Omwana n'atandika okwezimba at 19, 20. Naddala abavubuka balina tendency ey'obutalwa waka. Watandika okugira nga ayiribayiriba nga akola and the next thing nga yeepangisiriza. Akati abaana ab'obuwala tulina nnyo tendency ey'okulwawoko ewaka, naye sometimes wafunayoko boyfriend amulaga nti ali serious, atuuka times ng'ewaka gyakyala. Me, if I look at this relationship, eri based on butterflies, you know, goosebumps, chemistry, the heart, the mind, kyokugamba kwona omuntu tolina bakulowooza nti Nalongo bwe biyingira mu butterflies, chemistry, heart issues, ebyo tebibaamu kulowooza. Bino kubeera because at the end of the day, what you choose today, the man or the wife, it's going to determine your happiness in the next future. Ekyo kiri secondary. Tekiyinza kubeera secondary because if you look at it, tugenda kubanga tumala obulamu bwaffe ffembi. Abantu bano olumu tuwangaala nabo n'okusinga abazadde abaatulera. Kye tutunuulira z'ensobi zetukola ki? Zetukola nga tuyingira obufumbo. And now kyengezaako okugamba nti kyonna ky'oteeka into consideration ku level eno eya chemistry tekikola. When it comes to love, ng'ogenda okuwasa omuntu, love is a virus. A virus kitwale nga virus mu computer. Love eyingira omuntu n'erya programs endala zonna. Era different people react differently towards love ng'ebajjiridde. Abamu ebamotivatinga ate abalala ebajjirako ddala buli kimu. Omuntu ono n'abeeraawo ng'ayagala kubeera n'ono omukyala yekka gw'ayagala okubeera naye talina kyayagala kumanya. Okay? Talina gw'awuliriza. You've seen it Nalongo. Ne bamugamba munnange nno omuwala oyo gw'obeera naye mulwadde. Kyasooka okukola agamba shia kati oyo mwana wa bendi ng'alwala ki? You see love Nalongo. That is not love. That is stupidity. That is confusion. Kati no that is delusional. Kati no nkubuulira. People have fallen victim of this. That is not love. You know what we call love? Kijja kutwaliramu obudde obanza okunnyonnyola abantu nti ekyo kye bawulira si ye love. Because love is when you see a person today, tomorrow, even after some years. Nga kyakulabikira kyekimu. The chemistry just tomufuna just this day. Kakati ono ye tafuddeeyo kubanga tamanyi byankya. Okay. These people, Nalongo benjogerako, have fallen in love 100 times and more. Kugambanga ye abeeraawo. I'm in love. Oyo namushawa. I'm now in love. Oyo namushawa. Love. Kugambanga ali awo. Abantu tebategeera kigambo love. Because if you want to marry this woman,
nze ndowooza kye bayita okwagala kwe kubanga ogenda nafaayo wa omwana w'abandi gy'omutwala kye bayita omuntu ng'omwagala nalo tulabye couples nga zisuula besides emyala kati ekyo ne bakiyita love. exactly No, that is not love. tulabye couples No. nga basula 14 in a room naye nga That is this not- guy ayina muddeemu we ne baggayi abalala bakyali That is abalala not love. 12 Okutte obulamu bw'omwana w'abandi ali mu love. buli at no, it is not. It is being selfish. kati ate bosi bwe bakiraba If you love someone, owulidde bosi bwe bakiraba okay, abantu ddala nga tuli mu love, this is what happens now. The mere fact nti omuntu ono n'okirowoozaako bulowooza nti ekyo kiyinza omuleetera obulumi then go ofiringirawo obulumi. okay eyo si ye love gye twogeramu No, muve ku love eyo yammwe. si ye majority ya love eri mu nsi muno Love erimu kye Ekunta. bayita love erimu kye bayita okulowooza nti bwenkeera ku makya ne muwasa nga sinze mutuufu alina okumuwasa. I may be too good, you may be kwegamba ng'omutunuulira bambi ng'olaba ali too good nga tojja kusobola kumukwasaganya nje like no mwana abendi kamuleke mwana abandi kamuleke. Oh my nza God. okusinziira ku bwe neerabamu saakwatagana sinasalawo sigenda kumumalira budde. That is what we call love. kati nno Love kakubuulira erimu okukula, love erimu okubanga olowooza. bassebo ne bannyabo ebyo bye muwulira bye muteekeddwa okukola bye bituufu naye ekibuzo kiri nti kiki kye bakola ki kye bakola? mama kaweefube abeera kaweefube ate katonda n'abavaamu ne kiba nti omuwala yayagadde n'omulenzi n'ayagala ku first sight tebalina kye bagenda kulowooza no tebalina kye bagenda kulowooza bajja kutuuka n'ekiseera nga both tebagala nakukola eyo bagala kubeera waka nga beetunulako eyo n'ogiyita love? chemistry Obonye no. si buli muntu nti alina obusobozi okuwukana ababiri chemistry w'abatumba ababiri because you know tugenda ne tugamba negative energy attracts negative energy. yes Kakati obusirusiru obumu bwattractinga obusirusiru obulala. no love is positive Please. That is not love. Nalongo nkugambye. Love is that one thing you do ng'okimanyi nti nkikolera omuntu ono today, tomorrow, and the next year and the next year. You're going to do the same thing, is to love the person. Not just sometimes to wake up, n'omutunulira mu nju, and you're like, hello, kino ekikazi naleeta kyaki? Wabula nakyereetera. Kwagamba, those times when you have to wake up next to this man, naye ng'ekituufu kiri nti osooka love at neweebuuza. first sight era bwe bamala okukola chemistry omulenzi naestablishinga contact naba nga asobola okuwuliza ono omuwala tetugiyita lava, The next tugiyita thing- stupidity. the next thing Ebeerawo. babeera baarranginga marriage Wow. kakati nga bayinza n'okuba bombi balokole of Ne course bagenda ku musaayi. ne bagenda ku musaayi musaayi of course guli negative and the next thing ne beewasa kubanga they can't do the other parts nga si bafumbo Okay. kakati bwe bamala issue ebeera okwewasa yakakasa nti mwesanyusa. Yeah, That kati is the motive. bwe bamala okwewasa no beewasiza babeere bonna kati bwe bamala okwewasa then they realize nti they were not meant to be together Then you realize that you chose a woman gw'otalina kubeera naye gw'otosobola depending on your emotions ze wali owulira at that time. so it is advisable nti ne bw'oba oli mu laavu efaanana etya sooka ofalling out of the trap ofuneko mikwano gyo boyita mikwano gyo oyogereko nabo bakuzeemu sense then olowooze ng'olowooleza out of the box weebuuze nti besides this chemistry ddala ddala nteekeddwa okubeera n'omuntu ono ya 1 year 2 year 3 ayina mpisa ki endala besides the chemistry anaasobola okubeera nga atuukiriza
ebyetaago byange bye nandyagadde eri omuntu oyo gwengenda okuwangala naye obulamu bwange bwonna. So bw'omala okwebuuza ebibuuzo ng'ebyo, then you can go ahead and marry someone gwolina chemistry naye oba si kyo kite. Nalongo, we've seen these people nga yalina bano ba first love, high school love, biki most of the time tebabakyawa because there is this chemistry. Nekyewuunyisa naye si be bawasa. So bwe tutunuulira nti ensonga eno eya butterflies si nsonga nnungi okusinziirako. People should think twice ng'owulidde these butterflies. Era weebuuze nti will I still feel the same after 5 years? Ng'omukyalo najja n'akuvuma n'atakuwa mmere n'atakuwoleza n'atakugololera n'atalonja waka nga atambula butambuzi ng'atambuza bulungi bwe ng'ayenda kwono onoosigala okyalina those butterflies. Nze Nalongo ndowooza nti akatundu kano ffenna abalowooza okuba embadde neetaddemu nti abalowooza ogenda mu relationship. Okay, eri awali mu relationship ebintu bino nga tebabikola. Eri abalowooza okubeera mu relationship, when you're choosing a man to marry, there are things you have to put into consideration. Besides the butterflies. Your butterfly, I tell you, girowoozeeko at the last moment. Era Nalongo nze wano wensinziira ne mbuulirira naddala abaana ab'obuwala, never marry a man akuleetera butterflies. Okay. Marry a man who cherish you. Omusajja akulabawo, omusajja afaayo gy'oli, omusajja anaasobola okuyimirizaawo, omusajja anaakwagala. Because bw'oba omufumbiddwa ne bw'oba tomwagala Nalongo, eventually okusinziira ku bino byonna by'akolera ojja kumwagala. Okay. Ojja kumwagala era mujja kutambuza amaka gammwe. Kwegamba abantu balina okulekeraawo okutunuulira marriage nga bino bi operas bye balaba mu ki. The challenge comes in with the Netflix. Ebyo bwe bityo. Now, tulina challenge ya soaps. Social media. Tulina challenge ya soap bino ebintu byabwe bye balaba bitelemundo. Yeah. Tulina ezo challenges. So, but at the end of the day, watch tunuulira. That is not reality. That is not reality. Abaana bange ab'obuwala ebyo tebibayinula. Fumbirwa omusajja ow'obuvunaanyizibwa ng'omwetegereza nti alina obuvunaanyizibwa. Kale nga tekiri ku mpale z'ayambala, sometimes women describe abasajja b'obuvunaanyizibwa okusinziira ku mpale zaabwe ne ku ngeri gye bambalamu ne ku ngeri gye bambalamu, okusinziira ku ngeri gy'asibyemu obugowa bw'engatto bw'alabika musajja wabuvunaanyizibwa kubanga atwala obudde bwe ng'abusiba okakasa nti butandinga out okubeera okay. Okusinziira ku socks z'ayambala, I think he is a good nedda. Kakati I don't think those are the measures that we not n'oba nga you're deciding ng'osinziira ku nviiri z'asala. No. You're choosing a man ng'osinziira ku nviiri z'asala. No, that is not right. Okusinziira nti kw'egyo emyaka ono omusajja akyakwata essimu y'amapeesa nga talaba nti eno century gye tulimu omuntu yeetaaga smartphone, omusajja ayinza okunkaluubiriza. Naye abaami nze ndowooza kino Nalongo, if you're choosing a wife, waliwo ebyali badde bikola. Omukyalo ono alinamu ettundu lya respect. Ffenna bye tulowooza nti kubanga this woman is going to determine your happiness in life. Ayinza okuba nga gwakurespectinga naye nga bw'oli nabo talina respect negi gy'abawa. That means nti nene eyo gy'akuwa ejja kunarrowinga down at one moment tajja kuwa respect. Nalongo kyo kiri kye nabadde nkugamba nti osanga omuvubuka ng'ali ku myaka 2 nga yavadde ewaka. Akati wamala okwetetenkanya n'akolamu agenda kuwasa.
okimanyi nti okitunulamu oyinza okwesanga nga obulamu obusinga agenda bubeera na mukyala we okusinga nnyina. Bazadde. Kati okibanga kiri kito nga abantu bano obulamu bwaffe obusinga tugenda bumala nabo. Awo wendowooleza nti wali badde ossaamu amagezi amatonotono N'otugenda na butterfly. nga tosinzidde ku hormones zikusumbuwa ng'okyozinga omukyala, emotions ezikuteganya okusinziira nti gwe owulira omutima gugambye ekijja kijje oba okiwulira. Naye n'otunuulira ono omukyala essanyu lyange ligenda beerawo in the next 5 years or 10 years. Exactly. Kakati ye omukyala nga ali awo ayagala okuba nga akkiriza omusajja ali maaso ge amugambye ebigambo bingi nnyo. Yes, abasajja boogezi. Nalongo tunuulira omusajja obeeko ebigambo bino bye twewala obutaagala. You know women always kino ekiboozi babeera bakyewala, ekiboozi ekyokuba nga otuuza omusajja wansi n'omubooza oyimiridde otya mu nsonga ya finance n'omubuuza ebibuuzo bino ebirimu okubanga you talk about kids n'omubuuza yes Nalongo n'omubuuza ebibuuzo bino how he feels about spiritual world. Nakati ife tukwata olumu ebitali nnyo bya makulu na tomubuuziza nakumbuuza olumu ku bimusanyusa na ku bimunyiiza. Oyinza okuba nga oyina this character emu gwe gy'oyita nayo naye nga bye bimu ku bintu by'atayagala, tugambe ng'oli party animal, okitegeera. Naye mmwe nga temuneewasa temwafunamuko kadde kenyumizaamuko omanyi nze kino na kino ne kino kinzijjako. Kakati nga mweronda omanyi nze kino na kino kinsanyusa. waliwo kyenandegadde okuclarifyingako. Okay. Omusajja ayinza okuba nga ali financially well naye ng'alina omusota mu nsawo. Ng'alina omusota mu nsawo. Ab'omusota mu nsawo tugenda kuboogerako. Naye kyengezaako kyekugamba mwana muwala don't just go with this man olw'okuba nga omulaba ali loaded. Owulidde? Lwalamuko olabe bw'anajja mu ddwaliro anaasasula ku bbiiru eyo. kale ayinza obba nga alowooza nti bazadde bo bajja twala obuvunaanyizibwa. Okitegeera? Nga What kind of man thinks like that? bwe batyo beerako nga tosiba nviiri olabe oba anaalaga obuvunaanyizibwa nti ayagala ng'olabika bulungi. Yambala ku kagatta akaggweredde olabe oba anaayagala okugulira ku ngatto. But the problem with women Nalongo, you're getting this man to marry you. Naye oli busy weeteekamu ssente. Ogenda kumenyeka nnyo. He should know his responsibilities nga tannakuwasa. Amanye nti zino enviiri nze nzikolako ng'omusajja buvunaanyizibwa bwange. Okumwambaza buvunaanyizibwa bwange. Okakasa nti ali bulungi buvunaanyizibwa bwange. Naye abakyala bagenda ne beeteekamu ssente. At this point, okweteekamu ssente si kibi Nalongo. Yes. But when you get this man natandika okudatinga mbu ayagala kuwasa, gwe by'okweteekamu ssente sooka obiveeko. Yambala the same dress. Olabe his reaction ng'omusajja alina obuvunaanyizibwa. Yambala ku ngatto ze enkadde. Bw'oba toziina genda wakiri mu wino ogigule ng'ekaddiye. Ogyambale olabe his reaction. Naye gwe you're working hard to look good for him. Gwe tomanyi nti kyokola omuleetera okulowooza nti weesobola. Okay. Nga tuli mu nsonga y'okutunuulira duties mu bufumbo. Olaba nga tumulaba nti omwami ono akola duties ze ziri bwe ziti ne bwe ziti. Otunulamu Nalongo ku century eno gye tuliko ebimu ddala ebireese obufumbo okuba nga bwongera okwesoleka zino ze tulabanga duties Nalongo ne rights. Lwaki duties tetuzirabe ku mulundi oguddaako? Ensonga ezo zonna tugenda kuba nga tuzimenyera omanye nti ekikulu kya byonna buli woobanga olonda omwami oba omukyala teeka bino mu nkola nti oba mu birowoozo byo omanye nti omuntu ono
ogenda kumala obulamu bwo bungi naye naddala abayingirira obufumbo ng'ekigendererwa kyo kyakubeera mu fumbo si kugezaako because abantu abamu bagenda ne bagamba si byakufiira all this and this blah blah but yo ekigendererwa kyo wano nga omukazi ono omufuna kiri ki oyagala kubeera musajja mufumbo oba just oyagala kubeera bano bantu be bagamba nti kale yawasaako nebitatambula bulungi bigate n'abivaako kati abeera mu buwulu. abakyala bano mubawa obudde kubanga njagala nkujjukiza nti tukulira mu maka ga njawulo n'ekyoteerabira iffe baatutonda ffenna mu ngeri ey'enjawulo engeri gye baatondamu omusajja si engeri gye baatonda omukyala mukula bulala naffe ne tukula bulala kakati ku lw'ensonga ezo ojja kusuubira okuba nga okitegeera butegeeze nti tetuyinza kubanga ebintu ebimu tubifaanaganya naddala mu ndowooza so if you choose wisely a wife or a man awo obufumbo tebujja kugaana kale kati katulabe ate ku duties z'abafumbo mu bufumbo ku mulundi oguddako tubaagaliza okubeera obulungi akuume atakuumira mpeera weewaawo wonna naaba mulungi ya kweronda ani mukazi wa Silva Kyagulanyi yagamba nedda kaabula enani hala what happened to Silva Kyagulanyi namusolo I'm up here nenda tota nnono oba omulabako somewhere nawe osobola osindika amagi gonna goba osobola naba ku ttaka okay